The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Baniriza nnyo ku Digitalk TV amanyanze Edgar Matthew Karuhange ennaku z'omwezi tuno tuyingira ennaku z'omwezi 19 watwayingidde ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa mukaaga omwaka 2023 mbaniriza nnyo mwenna gye musinzira okubanga mutulaba enkya y'olunaku olwaleero nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkuweereza ndaba eddakiika ziri 4 ze zaakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya mwebalire ddala mwenna abatukeererako buli lunaku okubanga mutulaba kibiina kintu kya ssanyu nnyo oba kya ttendo nnyo okubanga mutwegattako buli lunaku mbaniriza nnyo ku Digitalk TV. Eno program ebeerayo buli lunaku olwa mbalaza paka ku lunaku olwokutaano tutandika ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 tubeerawo nammwe nga tunyumamu emboozi nammwe. We break down having a conversation with Uganda tugezaako okubanga tukyusa eggwanga lyaffe lino erya Uganda. So mbaniriza nnyo mwenna wonna we mutulabiramu abali mu ggwanga mwebale kubanga mutulaba buli lunaku, abali wabweru w'eggwanga nammwe kibeera kya ssanyu okubanga mutwegattako buli lunaku olukeera. Uganda wano we tuli tesi birungi nsobola okubanga njogera ebbeeyi y'ebintu ekyali waggulu mu kimanyi ekyo, naye nga tetunaba na kwogera ku bbeeyi y'ebintu ennaku zino. Ondooza security oba dembe katugambe oba obukuumi, obukuumi is the right word to use. Obukuumi ennaku zino mu ggwanga
si ekintu kyosobola okuba nga obeera assured of oba okuba nga okakasa. Buli lunaku oba buli lunaku tufutuula amawulire ag'enjawulo. Leero owulira nti oli yabbiddwa, waliwo eyakubiddwa amasasi, kati ate waliwo eyalumbiddwa. Kwegamba obutebenkevu bw'egganga tetusobola kugamba nti nno bulungi nnyo. Ndowooza ne gavumenti oba n'abakuumaddembe abavunaanyizibwa ku nsonga zino ndowooza nabo batandika okuba nga beebuuza ku bibuuzo bino. Ndowooza amawulire mwagawulidde nti Uganda twafunyeemu obulumbaganyi wali e Kasese we balumbye essomero lya Lubiriha Secondary School. Bagamba nti nno oba kigambibwa nti abalumbye babadde bayeekera ba ADF, Allied Democratic Forces, be balumbye ne bakola obulumbaganyi awo ku ssomero erya Lubiriha Secondary School according nga tusinziira ku UPDF oba ekiwandiiko ekyafulumiziddwa omwami ayogerera UPDF, omwami Brigadier General Felix Kulaije yakakasizza nti nno abantu 37 mu ssomero omwo be battiddwa nga battibwa ba ADF, naye ate si be bano bokka abattiddwa. Ndowooza waliwo amawulire agagamba nti era ne babadde babatwala waliwo abalala bagenze nga babatta. Waliwo omukadde according to omwami Dikolum, Major General Dikolum, naye yakakasiza nti babadde batwala abayizi kuba bawambyeko ku bayizi naye babadde bafuluma balina abantu be bagenze nga batta ate nga nabo basobodde okuba nga babawamba. Kwegamba story yabaddewo ku lunaku lwali ndowooza ekiro ekyakeesa olunaku olw'omukaaga ku ssaawa nga 5:30 ez'ekiro, that is Friday night, ekiro ekyo ekikeeza olw'omukaaga. Essomero lya Lubiriha lyalumbibwa abayeekera abagambibwa okuba nga baali ba Allied Democratic Forces ADF. Bano abayeekera be balumbye essomero eryo ne bakwata ddoomu y'abalenzi. Nawulidde nti ddoomu y'abalenzi eyo yabadde esibiddwako nga abalenzi besibiddemu kasita balabe nti n'aba ADF basazeewo okuba nga balumba. So kwegamba bagezezaako okuba nga beesibira mu dormitories zaabwe zino. Oluvannyuma aba ADF ndowooza bagezezaako okuyingira ne balemererwa ne basobola okuba nga bakasukirayo petrol bomb eno ye yasse abayizi abalenzi 17. We bakkiridde ku ddoomu y'abawala, abawala bagezezaako okuba nga bafuluma badduke basobole okuba nga beetaasa ekibambulira kino ekyabayeekera ba ADF, naye tebasobodde kuba nga basobola. Abiri ku abo abawala basobodde okuba nga batemwa, they were hacked to death mu mbeera eyo, era kyabadde kya nnaku nnyo. Abayizi ab'obuwala 2 be battiddwa, naye ate n'amawulire gagamba nti nno n'omukuumi w'essomero lino ye yasookedde ddala okuba nga attibwa abayeekera ba ADF. Kwegamba obalamu ogabye ddala nti nno obulumbaganyi no bwabadde bwa high scale. So abayizi abakunukkiriza mu 37 bo be bafiiriddewo mu mbeera eyo. Abalala kwabaddeko owa security yadde akuuma essomero eryo nga bwe mbagambye, niyo badde bafuluma nga bagenda balina abantu be basse according to UPDF eri mu kunoonyereza. Omukyala Janet Museveni ng'ono nno ye minisita wa ebyenjigiriza yavuddeyo ku lunaku olw'omukaaga n'alaga obutali bumativu bwabwe n'asaasira famire zino zonna ezifiiriddwa abaana baabwe, era n'agamba nti nno Mukama alaba era ajja kusobola okuba nga abawa obwenkanya. Kwegamba yagambiddewo nti nno bagenda kutandikirawo okuba oba batandikiddewo dda okuba nga banoonyereza ku nsonga eno, kiki oba lwaki abayizi bafiira mu mbeera eno etali nnungamu bulungi. Kwegamba ekyo minisita yagambye bagenda kuba nga banoonyereza. Ye minisita wa amasomo ga waggulu oba Minister for Higher Education John Chrysostom Muyingo naye yagenzeeko n'akyalira ku wali e Kasese ku ssomero erya Lubiriha, era yagambye nti buli famire yafiiriddwa omwana bagenda kuba nga babawa $5 million zisobole okuba nga zikola nga amabugo n'okubayambako mu kuziika abaana baabwe abafiiridde mu bulumbaganyi buno obwa ADF. So John Chrysostom Muyingo naye yameze n'akakasa nti nno bagenda kuba nga n'abali mu ddwaliro bano abaawonyeewo be tuyita bakaawonawo nabo bajja kuba nga bayambibwa mu mbeera eyo yennyini. Bajja kuba nga basasula medical bills zaabwe basobole okuba nga basuuka bulungi. Naddala bonna abatwalidde wali ku Bwera Hospital be basinze okuba nga emirambo gyonna gye bagitutte n'abalwadde bonna bafunye obuzibu e Kasese gye babatutte mu mbeera eyo. Ye President Museveni yamaze dda okuba nga asindikayo
Commander wa Land Forces omwami Major General Kayanja Muhanga yasobodde okubanga naye muweereza wali kusaidiza Kasese basobole okubanga batandika okunoonyereza. Jjukira omwami ono Major General Kayanja Muhanga yali akulembera mu ekikweketo kya Shuja, naye gye buvuddeko emabega basobola okubanga bamugjayo, abadde ali kusaidiza Somalia eyo nga ali mu kukebera ku bulumbaganyi bwatukolako wali mu ggwanga erya Somalia mu AMISOM contingent ya Uganda. Oluvannyuma bannamagye b'e Uganda ndowooza 5 mu bana be bafiira mu bulumbaganyi obwo obwakolebwa abayeekera aba Al-Shabaab. Kwegamba Somalia aba Al-Shabaab batuli bubi, tukomawo ewaka aba ADF nabo batuli bubi. Jjukira ADF eno era yakola obulumbaganyi emabegako according to police force, bakakasa nti nno obulumbaganyi obwali wali ku CPS ne ku Parliamentary Avenue bwali bukoleddwa oba bwakulemberwamu bannalukalala oba abayeekera aba Allied Democratic Forces ADF. Nno guno si gwe mulundi ogusookedde ddala nga ADF eno erumbagana Uganda oba amasomero mu ggwanga lino. Mujjukira ennaku z'omwezi zaali 8 omwezi nga we guti gwennyini ogwa June omwaka gwa 1998 twafuna obulumbaganyi wali ekicambwa Technical School era abaana abakunukiriza mu 8 be bafiira mu bulumbaganyi obwo era n'abasukka mu 10 be batwalibwa abayeekera ba Allied Democratic Forces oba ADF. Kwegamba ADF yo etufudde ndooza akagoma kutulumbanga buli ssaawa, naye nga paka ssaawa zino tewali kyamaanyi, tewali mawulire ge twawulidde okuva eri abakuumaddembe nti nno waliwo gwe baakutte oba ensonga weezityo. Naye katulinde tulabe okunoonyereza kwatandise dda era tujja kuba tukubuulira biki ebinaaba bivaawo awo nga tugenda mu maaso. Tuveeko ko e Kasese. Wiiki era ewedde twalabanga omusinga wa Rwenzururu naye yateebwa. Omwami ono emisango egyali gyamuggulwako egy'obutujju, okutta, byonna yeekera baali bamuguddeko emisango gyali mingi wali. According to aba State Anthony baali bamuguddeko emisango gino, naye omusinga wa Rwenzururu n'abakuumi bwe 217 ndowooza sabbiiti ewedde bateebwa oluvannyuma lw'okubanga basaba obanga baplayingira kye bayita amnesty, era ne kibaweebwa mu mbeera eyo. So abayeekera abakuumi b'omusinga 217 n'omusinga wennyini emisango gyabagibwako era bangi ku bo baddizibwa byo wali e Butaka e Kasese era nabo badde bakyajaganya ekyokuta oba okuggyako emisango omusinga wa Rwenzururu badde bakyakijaguzawo we bati ate mawulire amabi ne gajja nti nno waliwo abayizi abalubiriha secondary school abalumbiddwa ne battibwa mu mbeera eyo yennyini. So aga mawulire ndooza nago kangalekaawo era sabbiiti ewedde twalabanga abamu ku officials oba abakozi mu office of the Prime Minister ndooza 7 ku bo bakwatibwa era baliguddwako emisango gya corruption oba okukozesa ensimbi ezitali zaabwe, embezzlement of funds babaguddeko emisango wali mu kooti. Bano nno bateeberezebwa okuba nga babba obuwumbi 4.5 billion obuwumbi 4.5 bano be babubba according to okunoonyereza okuliwo. Zino nno zaali za kuyamba abantu b'e Karamoja. Kwegamba abantu b'e Karamoja nabo osobola okugamba muno ekintu kye baliko si kyekyangu ennyo oluvannyuma lw'okubanga basooka kubabba mabaati gaabwe. Ndoza mujjukira baminisita bangi abaateekebwa mabega w'emitayimbwa eyo oluvannyuma okubanga amabaati gano agalina okubanga gayamba abantu b'e Karamoja tegasobola kubanga gabatuukako. Baminisita basobola okubanga bagabuzaawo mu mbeera eyo yennyini nga tetunaba nakumaliriza nsonga eyo ng'ekyalina mu kooti egenda mu maaso. Wali abalala bakwatiddwa ofiisi ya IGG ng'era bano 7 bagambibwa okubanga babba ssente za kuyamba abantu b'e Karamoja obuwumbi 4.5. Kwegamba obubbi bweyongedde naye ate obubbi obusinga bukolebwa eri abantu abo aba Karamoja mu mbeera eyo yennyini, ekintu ekitali kirungamu bulungi nnyo mu mbeera eyo. Eddakiika zino ziri 15 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkuweereza oli ku mukutu ogwa Digitalk TV. Era olunaku lwa leero tulina omwami Munna Moses Bigirwa ajja kuba twegattako tunyumyemu naye paka ku ssaawa 4
ez'okumakya nga tunyumya ku nsonga zino zennyini ezibadde empondwe wali ku Rubiriha Secondary School ne generally obukuumi bwa Uganda buyimiridde butya mu mbeera eyo yennyini. Ndowooza amawulire geego mu ggwanga era amawulire ge tulinawo obulumbaganyi era bweyongedde naddala obubbi bw'emmundu. Eggulu wali waliwo wa mobile money yakubiddwa essasi teyafudde kyekirungi naye era waliwo ensimbi ze ezagezeddwako okubanga bazibba obubbi bw'emmundu naye kirungi nti ono emmundu oba ababbi badde bagezaako okubba ensimbi z'ono emmundu bagirese emabega ge mawulire amalungi so obubbi eyo bugenda mu maaso mu mbeera yennyini. Wetugendako e Mayuge era waliwo eyakubiddwa essasi businessman yattiddwa bamuyita Haj Hamza Ngobi okuva e Mayuge district eyo era babiri abadde bateeberezebwa okubanga bamusse abadde basibiddwa wali e Mayuge ku poliisi naye abantu ba bulijjo bataddemu ndowooza oba kajjulume oba ab'ekyanze ne balumba poliisi ne yadde ekutte abateeberezebwa okubanga be basse munna bizinesi ono Haji Hamza Ngobi era babalumbye bagezezaako okumutta omu ne bamugjayo wali ku poliisi era ne bamukumako omuliro. So poliisi yadde egezaako okubanga etaasa abamu ku balumbiddwa era naye bamukubye essasi abamu ku bantu ba bulijjo abalumbye poliisi okubbayo oba okuggyayo oyo omubbi omussi wa Haji Hamza Ngobi. Abantu abagezezaako okugenda bajjeyo ababbi bano babakumeko ennaali oba omuliro omu ku bo naye yattiddwa naye ng'era n'omu ku babbi naye bamukumyeko omuliro mu mbeera eyo kwegamba obubbi naddala obw'emmundu bweyongeredde ddala mu ggwanga lino. Tewali sabbiiti gye nzija wano ne sitabawulira ku mawulire nti waliwo era at least eyakubiddwa essasi newaba teyafudde naye ate at least tubeerayo ne ku mawulire nti waliwo eyakubiddwa essasi okuva ku ndowooza nnaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwo ogwokutaano ogwa May okuva we baatandika okuva we batta minisita Charles Ng'ola ndowooza mujjukira okuva olwo paka wano waddewo ekintu kye bayita gradual but steady increase in gun crime oba gun violence abantu abattibwa nga bakozesa emmundu obubbi bw'emmundu bweyongedde era n'obussi bw'emmundu mu ggwanga bweyongedde ddala. Eyasembeddeyo ddala yabadde wali e Mayuge n'eggulo w'eggulo ekirungi nti ye teyafudde naye businessman Ngobi Hamza Haji ono ye naye yafiiridde mu mbeera eyo yennyini. Tuveekoko mu ggwanga tugendeko wabweru w'eggwanga mawulire ge tulinako ntandikireko wano ku muliraano e Sudan. Eggwanga lya Sudan ndowooza mujjukira kati ndowooza tuyingira mwezi gwa 2 bukyanga olutalo lubalukawo. Olutalo luli wakati wa Ahmed Burhan ono nga ye president w'eggwanga lino erya Sudan n'aba Rapid Support Forces ba RSF bano nno nga nabo bakwata mmundu nga bakuliddwamu Vice President Mohamed Dagalo mu mbeera eyo yennyini. So okuva bano batandika okubanga balwanagana ate bibadde birungi abantu abakunukkiriza mu 2000 be bafiiridde mu lutalo olwo wetwogerera abantu ba bulijjo bangi ebizimbe bingi ebyonooneddwa mu mbeera eyo yennyini. So wetwogerera nga si kirungi nnyo era si kyangu nnyo ekigenda mu maaso wali mu ggwanga erya Sudan. Mohamed Dagalo bagezezaako ne munne Ahmed Burhan bakyalwanagana naye wetwogerera nga waliwo ekigenda mu maaso ekyokubanga enteeseganya wakati w'ebino functions ebbiri ezirwanagana mu ggwanga erya Sudan. Waliwo okuteeseganya okuli okwebagezaako okuforginga mpolampola wakati wa Ahmed Dagalo ne omwami Ahmed Burhan ne Mohamed Dagalo mpolampola naye era nga wetwogerera olutalo olwo lukyabindabinda kwegamba baadde balonzeewo ekitongole ekya IGAD kino nga kyekigatta amawanga gavumenti ez'enjawulo mu Africa kyagezezaako okubanga kifunako ku nteeseganya ne balonda omwami William Ruto president w'eggwanga lino erya Kenya okubanga agezaako okubanga ayamba mu kutegeeragana oba mu kugatta zino factions ebbiri ezirwanagana naye omu ku balwanagana naddala president wenjogera ku ludda olwa Sudan manjogera ku president omwami Ahmed Dagalo president wa Sudan ye alabika tannaba kubanga akkiriza obanga yeesiga eggwanga lino erya Kenya okubanga likola enteeseganya zino. According to omwami ono bagamba nti Kenya erabika bukyanga olutalo lubalukawo mu mwezi ogwokutaano Kenya eno eya William Ruto ebadde eraze kyekubiira
oba side wakati wa Mohamed Dagalo n'omwami Burhan kwegamba ye government ya Sudan tekkiriza nti nno omusajja ono William Ruto ne Kenya be baali badde abateeseganya abalungi. So mu mbeera eyo baasazeewo kati omwami Salva Kiir Mayardit Salva Kiir asobole okuba nga abagatta. Jjukira ono Salva Kiir ye president w'eggwanga lino erya South Sudan. South Sudan mu mwaka gwa 2011 mwajjukira yasesidinga oba yayawukana ku ggwanga lino erya Sudan ne yeetengera n'efuuka eggwanga lye bayita Republic of South Sudan mu mbeera eyo. So Salva Kiir osobola okugamba nti alina enkizo ku William Ruto because Salva Kiir yabaddewo abadde mu struggle wano already bamumanyi eggwanga lino baali ggwanga limu bakajja baawukane naye ate nga bingi ebibagatta. Omwami Salva Kiir yali alwanyeeko ne omwami ono Ahmed Burhan ate era ne bano abasajja b'e Darfur aba Dagalo nabo basobola okugamba nti no beesiga neiba waabwe kubanga ye bamumanyiiko okusinga William Ruto gwe bagamba alaze kyekubiira naddala okuva olutalo we lwatandika. So enteeseganya zigenda kuba nga zitandika wali mu kibuga Khartoum oba Juba mu kibuga Juba mu ggwanga erya South Sudan era katulinde tulabe naye nga Salva Kiir Mayardit ajje n'omulamba kuba era osobola okukakasa nti bajja kumwesiga. Jjukira bano bennyini abali mu kulwanagana no mu abatakimanyi okulwanagana kuno kuli wakati wa njuyi bbiri bonna bannamagye gonna kumvi gaali magye ga Sudan wadde nga bano abaddagalo baali bakwata mundu kye batera okuyita ba militias abasajja abo be baalwana olutalo ndooza mujjukira abajanjaweed mu mwaka gwa 2003 olutalo lwali lugenda maaso wali mu kibuga eky'e Darfur. Omusajja Omar el-Bashir yali president wa Sudan ennene by the time yali ayina obutakwatagana wakati w'abasajja abali e Darfur. So baakolawo ejje eryabwe naddala ejje erye kangambe lyali ejje liri erya omwami Omar el-Bashir yali akozeewo ejje erye ery'okusaidi isobole okuba nga limuyamba naye mu kukola kino teyamanya nti nno yali ayawulamu amagye g'eggwanga lino erya Sudan. So paka kati amagye gali mu kwerwanisa kwegamba baagala kulaba ani asinga munne Rapid Support Forces aba Dagalo oba omwami Ahmed Burhan kwegamba terina bakyala balwana mu ggwanga eryo just baami bali mu balwanisa kye bayita superiority baagala kubanga balaga obanga beemala eggoga mu mbeera eyo yennyini. So katulinde tulabe enteeseganya zinaagenda zitya wali mu kibuga ekya Juba mu ggwanga erya South Sudan gye basuubira okubanga bateesa basobole okubanga balaba kiki ekinaaba kiyamba functions zonna bbiri eziri mu kulwanagana. Zino ziri 22 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkuweereza kamalize ne story ya abasajja bana ba Africa mawanga ag'enjawulo mu Africa geegasse wamu gasobole okubanga gagenda mu ggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Russia basobole okubanga batabaganya amawanga gano abiri. Kino nno kyekisookedde ddala okubeerawo mu byafaayo amawanga ga Africa okugenda ga mediating enteesaganya wakati w'amawanga ga Bulaaya oba Europe. Russia n'eggwanga lino erya Ukraine basookedde wali mu kibuga ekya Kiev mu ggwanga erya Ukraine era nga badde bakatuukawo bati baba tutte ku ntaana z'ebbucha okubalaga nti nno bano be mwagala tuteese nabo ndowooza mulaba ebintu bye bakoze aba Ukraine. Jjukira omwaka oguwedde nga gutandika twalabanga abasajja ba Russia basalawo balumbe eggwanga lino erya Ukraine mu mbeera eyali terabikangako something that was unprecedented twete tukirabangako mu byafaayo twakoma okukirabanga era Russia alumba ekibuga ekya Crimea era nga kyali part of Ukraine naye kino twali tulowooza wekijja okukoma naye enkyukakyuka zirabise era nga okulwanagana kukyagenda mu maaso. So Cyril Ramaphosa yakulembeddemu delegation okuva mu Africa wano era bagenze e Ukraine wali ne balaba President Zelensky wadde President Zelensky yalabika yetagenda kubanga akkiriza nteesaganya zino naye baba tuteko wali ebbucha ne balaba kiki Omurasha kyakoze eggwanga lino erya Ukraine mu mwaka ogumu gw'abalumbye kwegamba eggwanga eryali liyimiridde eryali lirimu emirembe wetwogera kati yafuuka wozone abantu abakafiira eyo sisobola nakubala abangi nnyo abafiiridde mu ntalo ezo kwegamba okulwanaganako kukyali kungi. Russia yo naye erabika terina plans zirekerawo kubanga erwana wadde era African delegation ene naye egendagendako ewa Putin eri erabe Putin ye alowooza ki ku mbeera eno ey'emirembe balina engeri gye basobola okubanga baforgingamu unity. Waliwo Ukraine kyebasobola okukola eya Russia oba Russia ina kyesobola okubanga ekola emalize luno olutalo naye kyemanyi ku basajja aba Russia nti bo
it's not about winning today. Russia ye ina kye bayita fighting resilience nti ye taagala kubanga wangula lutalo. Russia ye as long as asigala mu lutalo olwo Russia kisinza okuba wanguza entalo esinga ze balwana nti tebapowa kyensobola okwogera mulimi lwaffe olw'ekivubuka. Russia yo tepowa ejja kulemerako paka gwe wonaako wadde eyinza okuba tekuwangudde naye balina that fighting spirit balemerako paka gye kikoma balinda paka wekinaggwa wekijja okuggwera. They don't care at what cost. Jukira bo balwanisa na maje agaba assassins ndoza hamwe abawulirako abasajja babalwanira olutalo olwo Russia mu mbeera eyo. Abasajja aba assassins bebalwana entalo zaabwe oluusi bajja abaana mu makomera ndoza mujjukira student we Tanzania yasomera wali Russia bamusiba ne bamuteekako emisango emijweteke wuyo naye bamutwala mu lutalo gye yafiira. Era tulina na students e Zambia ne South Africa eyo era bafiiridde mu lutalo ono mu mbeera etali nnungamu bulungi kwegamba yo Russia erabika si yakulekeraawo kati. Munzikirize enkome wano ziri eddakiika 26 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakyanza. Edgar Matthew Karahanga. Let's go for a short commercial break. When we come back, I'll be having General Bigirwa Moses. We'll be talking to him up to 10 a.m. Find a consensus on what is happening in Uganda and, of course, the state of security in this country. Let's go for a short commercial break. We'll be right back. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it?
At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here, Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Less Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Less Up Stores on all our social media platforms. Less Up, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way,
private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Nkulikeyo mukuwumulamu okwo nze Edgar Matthew Karuhanga zile dakiika 4 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya ndi ne Munna Moses Bigirwa ava mu kibiina kiri ekya National Unity Platform era agenda kuba nga atubuuzaako tutandikire ddala awo emboozi nnyingi zetugenda okuba nga tunyumyako naye singa ziri ku kyeso ogamba security
obwa bannaUganda security y'abannaUganda teri waggulu nnyo ennaku zino oba ensangi zino obubbi bungi obubbi bw'emmundu bungi obussi bw'emmundu bungi kati ate n'obulumbaganyi bw'abayeekera nabwo tweyongedde twasembayo okufuna obwa Al-Shabaab wali mu AMISOM contingent yaffe mu Somalia oluvannyuma kati twafunye obulumbaganyi obwa Allied Democratic Forces ADF abaana abakunukkiriza mu 37 be bafiiridde mu njege eyo kyetugenda okusinga okwogerako enkya y'olunaku olwaleero okusanga tunatufunye ne kadde nja kufuna comment ya General ku kyokuba nga batadde omusinga wa Rwenzururu omwami Charles Wesley Mumbere omwami General tukwaniriza nnyo wano. Nze nange ndi musanyufu okubeera wano ku makya ga leero n'okulwanga olwajjulo wadde bize nnyo emisana n'ekiro so musonyiwa obuddakiika bwensuddemu nayingidde bukya ate nga n'okubeera wano mu time njagala okwebaza abantu mwenna abalina bye mukola ebivaamu akantu akasobola kulaakulanya eggwanga nenjala n'okusaasira abantu bonna abafunye ebizibu eby'enjawulo ate nenjagala era n'okujaganyizaako abo abalina kye batuuseeko ekitonotono ekibadevelopinga ng'abantu mu byobufuzi eri ewaffe tukyatambuza tukyasala empenda okuba empenda emisana n'ekiro okulabika nti tuleeta enkyukakyuka mu ggwanga naye nga kkiriza era nsaasire abantu b'Ekamuli municipality in a special way titufiirwa nnyo abantu bangi almost on a daily basis era ne tubawerekera so mwe mbasaasira ate nga mbalinamu essuubi ery'okumpa obukulembeze ery'amaanyi oyogedde ku buzibu bw'emisango naye nga buli ku high level bwa mundu era olwaleero tugenda kuziika emayuge eyo bwe nva wano ngenda mayuge waliwo Haji yakubiddwa amasasi kyannaku nnyo Haji Hamza abadde musajja w'abantu nnyo era nawulidde nti abagezezaako okubanga abagezezaako okumuto babagambibwa okubanga be bamusse omu ku bo bagenze bamugjayo ku poliisi era naye ne bamukuma community yataddewo resistance ey'amaanyi wadde omu neera kuba community naye bamusse wadde nga no member wa community yafudde naye kyakulaze amaanyi g'abantu kyekitegeeza because omusajja abadde impactful mu society kati waba yagenze mu ngeri efaanagana bwetyo ng'abantu balina okuteekawo embeera andi abantu bwe basalawo okukola ekintu bakikola wadde nga gavumenti weeri era baakikoze era ne kiteekebwa mu nkola wadde nga gavumenti ekola ki weeri so Mwai Museveni yagamba man to man nti abelivingira mu response eya rapid response bw'omukolako ekintu alina okukuddiza immediately ekyenkanankana nekyomukoze oba ekisingawo yes so ye pace setter era kati awo wetugenda nti omuntu bwe mumufunako intelligence ey'amangu mumwekolereko ng'obuyinza bwe mulinawo bwe bulagira because ne commander in chief bw'atyo yakola ki bw'atyo bwe yalambika eggwanga. But an eye for an eye makes the whole world blind. Yes but president yabeera emunyenyeso y'eggwanga. That's why yabeera fountain of honor, abeera first citizen, abeera chief executive w'eggwanga, abeera commander in chief. Tokkirizibwa kutulisaayo kasasi wadde akamu eyo wansi ng'omusirikale asemberayo ddala eyo wansi ng'ekikwekweto kyogenzeemu nga tekiri mu proper chain of command. Ate chain of command etandikira kwani commander in chief. So ye waba ayogedde nti solution an eye for an eye tuba tulina ogikopa era abantu b'emayuge toyinza bakola ki kuba nenya abalumbye police station ne bajja mu gwe baagala. That is the solution. Because where is the justice then? Kubanga bana abantu tubakutte naye temunnaba kubateeka mu maaso ga kkooti ekitegeeza General
weba basobodde ogenda ne bajjayo omuntu oyo, imagine if they were innocent, oba tugambe oyo omuntu gwe bayokyeza singa abadde innocent, mob justice olabe bantuufu. Mob justice tewali agiwagira mu nsi yonna, but system z'eggwanga zonna we ziba zi breaking the down eza justice, because okufuna justice oyita mu process. Yes, that's true. Si kya lunaku lumu. Kati process eyo weba yafa ey'eggwanga ekiddako ebeera mob justice yebe ina okusalawo, because abantu tebalina trust mu process egenda okukolebwa kwoyo eyakwatiddwa nti anaafuna obwenkanya nga bwe yawadde oli gwe yaggyeewo. Therefore katumusortinge eyo ensonga eve mu ddiiro. Okay? Tukole ki? Tusindike obubaka eri abali mu administration nti kati ekiriwo kya an eye for an eye. Okay? N'olwensonga eyo obubonero bwebwo obulaga breakdown y'eggwanga nga tewakyaliwo atrustinga process ya government, ng'abantu baagala kwekolera ku buli nsonga. Era singa abantu baali basobola okwekolera amalwaliro agaabwe ng'abantu baali badde baagakola dda ebya gavumenti ne babivaako. Gwe badde okimanyi nti nze bwe mba nkubanja ssente era ne nkikakasiza ddala nti tolina wakuzinsasula, sisobola kuwaaba. Kati ate ababelievinga nganze nabo bayitirivu nnyo. Lwaki oba towaaba? Ati sisobola kuwaabira. Kivula nze ne mu kalulu banziba akalulu nga nawo ne evidence saagenda mu kooti. Kubanga sinza agenda mu process ndala ya kuspendinga ngera sigenda funayo justice. Police yafa. Intelligence system ya maje ne ya police byafa. Aba police babera ba CID tebasobola ku investigatinga matter niwe bafaire mu bweti ne bapanga obujulizi obulumika suspect gwe baba bakutte nga bwebwo bwennyini nga tebuli mu loophole, because mu kooti wagenda kubeerayo argument. Mu kooti kuba kwajuinga kukonvinsinga kooti nti bano kye boogerako si kituufu, tosobola kunenya lawyer. Okiwulidde? So argument zisinzira ku evidence eri kuki kumeza. Naye evidence eyo evidence kikaaki emisango gyonna gifiiridde awo mu investigation wegifiiridde gisinga obungi. So abataka b'emayuge sobola kubanenya naye nga kitalo nnyo tuli mu kujja okuziika Hajji oyo tusaba Mungu amuwe ekyumula eky'emirembe. So tubadde mu kubuuza ku bantu ennaku zino okubuuza nako kubanga ebizibu bya Uganda byeyina ennaku zino bingi jeno bingi nnyo. Sabbiiti eyo wedde twakakasa nti waliwo lawyer yattibwa oba bailiff, swala muyita lawyer kuba badde tannaba kutuuka kuba lawyer tuufa badde clerk, in fact clerk wa kooti. Omwami oyo yattibwa naye nekitegeezebwa nti nno waliwo wa poliisi abaali mu kwekobaana okwo. Wayiseewo akadde katono oyogedde ku Ngobi yakubiddwa amasasi nattibwa. Waliwo ow'eggulu wa mobile money naye bamulumbye ne bamukuba ssasi naye kirungi ye teyafudde. Weekend eno yennyini twagwamu ekikangabwa eky'abaana be Rubiriha secondary school ba students be Kasese eyo 37 bagudde. Wali abalala batwaliddwa, waliwo n'abalala abafudde abatabadde ba students bennyini. ADF yagenze yeekola ekigenya according to okunoonyereza okugenda maaso waliwo okutta okwo ba ADF babadde mabega waako. Just generally what's wrong with us? Kusagana kubuuza just Kasese kuwanja gatujjeyo kakati eggwanga libadde ki? Kakati eggwanga twakava tukuba Somalia bayira era nawo tetwategeera nti bali batulumba. Fe abamanyi ebigenda mu maaso abadde bawagira system n'abatagiwagira tugenda kubeera ku page emu batya tugenda kufuna embeera etugatta era gye tugendamu era gye tulimu. Kasita gavumenti erwako ennyo eba tekyalina ssente gisobola kufacilitatinga fule ebitongole ebimu. Kati ekitongole ky'abakuuma ddembe
tekiri well facilitated. Okay, both abapoliisi, prison n'amagye welfare yaabwe eri wansi nnyo ng'ate tejjira mu budde bw'olina okujjiramu. Ekisooka baba batandika okuhiring out emundu zigende zikola emirimu. There is evidence for that. Yes. Evidence Yes. Kubanga afande bamubaliramu ng'akalimo kangu. Tugende wali afande kagenda kumala eddakiika ezi 5 okusinziira ku kye twabaze. Kuba tewaliwo we balumba nga tewabaliddwa. Tekiriiyo. Omulimu gwonna ogw'okutwala essente obwo obubbi obwo bw'okutwala essente bwensookeddeko tewali abugendamu nga teyabaze. Abaawo ne intelligence nti wano wabaawo ssente bwe ziti zituuka mu budde bwe buti obukuumi bwazo buzitowa bwe buti. So we can take it. Bw'obubbi bwa mobile money bw'okola ki? Bw'olaba mu ggwanga. Ekyo kiva emundu ziva mu balakisi tebakulimba. Tewaliwo soosi ndala ya mundu ezo z'owulira zikola emirimu. Magamaga balakisi eri mu Busoga, eyo 4th division eggulu, Bombo, Mbuya, buli woolaba balakisi ezo zeddiirwa abasirikale ze bakola ez'amangu mangu kubanga mu balakisi mubaamu emundu mubaamu n'eziri illegal. Okitegeera? Ezitali ku record. Bye bakwata edda, bye bakapucaringa mu buyeekera, biki bwe bityo bibaamu mu balakisi. Kati komandanti wa balakisi kyangu nnyo okuwaayo ekyo ekimundu ne kikola kubanga baba bakolagana n'ababbi mu field. Yes. So ekyo kiva ku ki? Kiva ku welfare ey'amagye. Era sigenda kudda wano kukubiriza gavumenti nti banayi mwongeza ab'amagye ssente kubanga mbamba yamba okutereeza bo beeyongereyo. Nga bwe nakugamba nti nze siri muwabuzi wa gavumenti. But era onkozera bubi nnyo okuntwala mu debate eyo etereeza. Because kati erabe sasa oli fuluma terimanyi wa NRM terimanyi wani era nincha basolodi ku kituufu nnyo nze era mbasifudde mu bukyamu mba nfudde naye sifudde mu bukyamu mba nfudde mu butuufu bwa system embi era kigenda ku record era sitwage esigala ekola ki egenda mu maaso. Ebigambo ebyogererwa ku mulambo gwange biba bigenda kupushinga abalwanyi emyaka emirala 5 nga balwana. So ekyo sikitwala nga nsonga. Kyenjagala okutegeeza bakakuba amasasi tekuliwo opposition. Bakuba abantu abo abeefuula tebinkwatako biki bonna okiwulidde. Kati eyo social breakdown bwetyo bweba. Eria buli muntu yenna. So amagye ne insecurity tukyabiraba nnyo ku bantu era bikyapeninga bingi nnyo. Kati roya yapangisa emundu eyakuba oyo bailiff senior police officer. Yes, he's a senior police officer kituufu. Senior superintendent of police. Yale mabega in fact yapanga according to police. Kakati bagiyita ddiiru. Bagiyita ddiiru era sente zaalimu ki mpitirivu. Kati system efaanagana bwetyo olina okuddayo mu recruitment policy eri etya, promotion and demotion policy eri etya mu basirikale. Abasirikale mu nsi yonna be bantu ababa abagezi. Ensi zirecruitinga abantu ekisooka nga bali patriotic yagala eggwanga lyabwe. Ekyokubiri nga they are intelligent because ogenda kukwata mundu ogenda kuuma ggwanga ogenda gatheringa intelligence ya ggwanga. Okiwulidde oteekwa okuba nga oli highly intelligent because ogenda kudiringa n'abantu abagezi mu nsi yonna kubanga okuzza omusango ku level y'okukozesa ekissi tewali akikola ekyo nga musiru kubanga ekisooka aba ayagala agende ajjewo kyayagala ate aveeyo nga mulamu. Ekyo kitegeeza kuteeka mu sayansi w'amaanyi.
okitegeera n'okubala ennyo kiringa omubbi wa banka tewaliwo omubbi wa banka atali intelligent tebakulimba ate okugenda okubba banka kyenkanankana n'okulumba balakisi kyenkanankana n'okulangira nti ogyeko gavumenti because ogenda kukozesa force ogenda kukozesa muliro kati kiba kitegeeza wabaze banka manager jasaba meka sente zijja zitya ziri mu safe ki okiwulidde bukumbi ki obuliwo buzitowa kyenkana ki outlets ziri zitya escape route wetaaga motoka ki ekujjawo piki motoka wetaaga manipawa ki gyogenda okulumbisa okiwulidde kati ebyo byonna byonna okubikola wetaaga insider okitegedde tewali alumba banka nga talina insider waliwo abala omuzannyo muli munda era bali ababba enankanyi ababbawa ababba bano abakabba ekaliisizo nze mba kubanga nali ku intelligence desk eyo omanyi gwe nali ngenda osooka okwata waliwo eriwala eryagwa wansi awo lyo lyagwa nga nesasi terina kuvuga nerigwa kava kakati osooka n'opepeta oyo yagwa kava nga ne sawundi tenaba kukola ki ye yawulira basamba ye nagwa kava yamanya ekiddako wamanya otya kati nze wemba ndi ku intelligence yekyo ntandikirawo nempepeta gwe tubuulire ekituufu yes kiki ekyakusuula kava nga ne sawundi yesasi tenaba kujja that is a starting point naye nze okulaba nga oyo mukyala ye ali abutaala so recruitment nkulu nnyo ebyokwerinda by'eggwanga n'obutebenkevu bw'eggwanga n'ebyokwerinda by'abantu ife abatuuze b'eggwanga birina okuba nga biri manned by intelligent people by patriotic people betulina tebali intelligent ate kakati intelligence bali intelligent kuki jesi bannaUganda ffe twalira kisinga omanyi omusambi w'omupiira waba yapuruvinga ensi nti amanyi okusamba n'ogumulemye bagamba nti ayagadde ogumulemye okusiba bagamba bwatyo bwayagadde ogwo nagwo guyinza omulema okusiba the likes of Ronaldinho, Messi, klase eyabazidani toyinzaga nti alemeddwa okiwulidde so kyenjagala okutegeeza nti bannaUganda twalira kisinga bulira kisinzi naye nga bano abasajja they are not exceptional tebalina monopoly ku violence nga baali batiisatiisa eggwanga you can engage them okiwulidde kakati that is the my analysis ku bulimolimo obujje bubeerawo munda kakati bwe tutuuka ku Kasese baraidinze essomero ne batwala abaana ne batta n'abatuuze okay ekikolwa ekyakubye ebituli era singa tubadde mu nsi ziri endala ezirina demokrasiya eyabukaala n'aguma president yali badde alekulidde guno si gwe gusoosesebwa nga batulumba ne mu 98 General Museveni yali badde yalekulidde dda n'obwa General ng'abukasuse wali tebuliiwo essomero lye balumbye liri ya half a kilometer ku police station essomero lye balumbye liri 1 kilometer ku military barracks okay essomero lye balumbye liri mu kitundu ekiri ku bunkenke bwa nti waliwo ekigenda mu maaso ebusuuka kubo ebusuuka nsalo Congo okay so kiba kitegeeza nti ab'ebyokwerinda bonna abali mu area eyo mu corridor eyo bali ku stand by class 1 yes nti anytime waliwo ekibeerawo tuba turespondinga 1 nze njagala komanda weeyo ne president we commander in chief batubuulire intelligence yaffe ekola ddi abayeekera
basala batya ekkubo basala batya border ne bayingira nga intelligence temanyi okay ne basula mu kitundu ennaku 2 nga intelligence temanyi ne balumba ssaawa 5 ez'ekiro kubanga okulumba musoka kwa sembolinga katugambe nti abayekera basuze baseparatinze nga tebali wamu okwaviding okozinga ki okozinga suspicion naye mu kulumba bateekwa okuba bazzeemu ne bakola ki ne basembolinga ne bafuna briefing ne balumba ebyo byonna byonna intelligence tekola ki tebimanyi ne bakuba bomu kubanga bali abaana bazira nnyo abaafudde n'abaalamye bazira nnyo okiwulidde baagana okugulawo demotre ne bapangako kuba omwana yabadde annyonnyola basuula mu bomu munda abaana negaana okutulikirawo ne bapangako keesi ku bomu wakiri ereme kola ki ereme ku explodinga nnyo baleme kubeera affected olabanga bo baalina well trained okusinga abasirikale basoose kuggala abaIDF bagezaako yingira domitry nga tebasoose nekigaana olabira ddala nga abaana babadde ahead of our forces. Yeah, they were self-defending. Yes, bafunye ne science egamba nti eno bomu n'obumalirivu nno obusemberera ka bomu nga bakasuddaawo akali ready to exploit nakyo kirala oteekwa okufuna obumalirivu obwaki bapangawo bomu ne bapangawo case ereme ku explodinga nnyo unfortunately nebaluka in the due process abafa ne bakola ki ne bafa because yadde y'amaanyi ebyo byonna bikolebwa a half a kilometer we wali police station si police post wabula police ki station ebe etwalibwa DPC ba RPC baba batuula ebe eriko abasirikale abasuuka mu 30 police station abatavaawo amaje gali 1 kilometer 1 kilometer ng'okola operation okumpi nga barracks eri mu 1 kilometer oba oli mbuzibu bw'amaanyi gwe yagenze okola ki okola omulimu ogwo so intelligence yatuyagedde na ku nsonga ey'okugamba nti bamaze okukola raid beyagadde bayokyeza ddomu bayokyeza library bakoze eki batutte n'abantu batambudde bagenze n'okukomawo kubanga oli omwana abadde ekaawonawo agamba nti olw'okuba byalimu enzikiza yasobola okulinnya waggulu ne yeekweka olw'ekiika kye baakumamu baba batambula bagenze n'awanukayo waggulu n'agwa ne bawulira ekikoze ekigwa ne bakomawo time baafunye nnyingi nnyo ku crime scene ne bakomawo ne bacekinga emirambo ani agudde ekiwonya omwana yeesiize omusaayi ogw'abafu bagenze nga basambasamba nani wuuyo ani atanafa obwo obudde babungi nnyo kakati bw'oba okola analysis yes ne batta n'abataka ku kyalo ne bakuba ne ruutu yaabwe gye bagendamu era ne batambula ne bagenda ekyo kitutwala ku nsonga 2 esooka operation ani yagikoze nze nga critical thinker mbasinza jiwa ba ADF kubanga UPDF yatulipotingira wano nti tubakubye tebayinza kuddamu kuli groupinga mu bulamu bwabwe tobajjukira nga abogezi b'amagye babyogera ne ba commandant seri ne kati tuli Kongo tubayigga siche ndiko oluma abadde Kongo anti kye nkugamba tuli mu kubayigga anti kye nkugamba fenga banansi ba commanders baffe ab'amagye abali eri batugamba nti tukubye ADF teriddamu kuli groupinga niwe ribe yagala etya era tugimaze amamiima buli lunaku tuspendinga emiliyoni 2 kweyo ensonga kakati batukubye kati abantu bemwatugamba nti muba disaminze muba sesebudde beyond human repair kituuka kityo okubanga bali groupinze ate ne batulumba mu base zaki zewaka kubanga eno operation tiyabadde Congo yadde mu Uganda okay we bakoledde operation ne border waliwo kilomita nyingi nnyo sigamba nti border eri wano wetuli
nti bakubye wali eri ku Nankanyi ku landisita bayingiridde ddala munda mu Uganda. Kati kiba kitegeeza n'okutambula ne batambulira ddala. Kati kitegeeza tetulina intelligence mu Congo. Ate nga intelligence eri wide. Bw'oba onaakola intelligence oteekwa okuba ne ba agenti bo mu enemy camp ne bamanya ki ekiplaningibwa. Kiplaningibwa kitya? Capacity ki eriwo? Tukubewa. Gye bayita intelligence y'ebyekinamagye. Sente ze tuteeka mu intelligence. Yes, imperative. Ba commanders bali Kampala bali mu kuzimba za apartments. Okay? Kakati kiba kitegeeza bwe kibanga ADF yaggwawo ani yakoze omulimu guno nguzaayo mu diru ezikolebwa mu magye gonna ag'Ekifirika. Abamagye ba Africa bamanyi okola ezo diru. Bwe balabanga cause of action eggwawo ebadde ereeta ssente bateekawo embeera. General tukatinganinga nganda bango oyingiza mu politics mu nsonga. Si politics kyali kibadde buko mu Uganda. Bo muzalizi tuliseeko mu kibuga wakati komanda wa director wa ISO n'agamba nti we mumpe billions bweziti temugenda kuddamu kuwulira bomu zikola ki zitulika era tezaddamu. Nsaba oleme kwerabira mwami Ediga ndi abakulu abali mu bukulembeze olwalero bayeekera. Kituufu ekyo. Abayeekera abeewandiikako n'obujulizi obulaga nti bakolanga ebintu mu mannya ga gavumenti naye nga bayeekera babikoze eki? Ekyo kiri on record. Yes, bakidocumentinga. Kakati abayeekera abo tebanaba kufa bakyali balamu. Ebikolwa byennyini bye badocumentinga bye bino ebikolebwa. So nze sisobola kukibajjako olwaleero era njagala okusinziira ku muzindaalo guno okutegeeza eggwanga nti bano be ba suspect namba emu. Bw'oba weetegereza ebintu bya ADF politics abirimu ne propaganda ne exaggeration ebirimu, sisobola ku exoneratinga elements mu UPDF nti balina akakwate cooperation eyo ku raid eyo. Basigazeewo cause of action ebabeeze Congo, basigazeewo cause of action ebaweesa classified budget. That would be a long shot. I agree it might be true, but it should be a long shot. Kazanya kwaba kawala nnyo because olaba already operation ebadde egenda maaso mu Congo shuja already gye bali. Sente nga oyogedde wano nti nno according to you bali milioni 2 buli lunaku. So the money is already there, one would say. Naye kati ogamba nti ate sente weeri ate badde bajje ba creating a havoc wano. Oba tugambe ADF ebadde reactinga kubali abattibwa entoroko jjukira waliwo obwana bubiri bwe bakubaawo entoroko bwali bwana bubiri bali 300 seba abafiira entoroko be bagamba ba ADF abali bayingira bengamba batulaga abaana babiri abo be ba rescue, they were part of the team naye bano baga bali baana bato naye waliwo abakulu abali nabo be batta 300 n'omusobi according to the UPDF ne general negamba tubamazeewo tutulumbi tubakubye entoroko tebajja walabako emirambo gyabwe Miyangu tichwajiraba naye story yo yali ntuufu yaliyo ba ADF abatta naye era naawe tusobola ogamba mbu batulaga obwana bubiri sebo abantu ababakubira essimu baali ba residents yo UPDF nga yo ekola ddi kyekyo kyembadde ngenda okubuuza because kyemanyi amagye the paramount role of the army is okukuuma eggwanga ne borders z'eggwanga yes. Right from foreign aggression. That is the main reason why the UPDF is there, protecting Agwanga na salo za Gwanga utaliyingiria. Yabadde eriwa yaliwanga bayingira entoroko be batabo after nga bafunyeyo katipo kuva mu bantu ba bulijjo yaliwa wano Kasese tu babalumbidde amazima ddala tugambe UPDF tugisasulira nki songa kibiri ekisooka UPDF waliwo mileage tugiwa gyetayina tugisudiya nnyo tugisudiya nnyo kubangira batukubira ne Somalia nti bakubiba mundu nnyo bebakyasinze okuba emundu ku kalu Afrika biki bikituuziza wali emirembe ekitali kituufu ekyamazima bw'organizing obulungi UPDF ogitwala kaguddeyo tebalinaawo wadde I'm telling you because amagye gonna kasita gayingiramu ebyokugaggawala amangu
ba commanders nga baagala nga sosi yaabwe activities z'amagye nga ye sosi yaabwe ya income tiwaba magye tebakulimba era walaba response ya commander in chief waabwe General Museveni ng'ayogera ku Somalia nga criticizing choice ekolebwa mu kudeployinga nti abantu batwalibwayo byakufuna sente si byakulwana okiwulidde era kyekyatukubya kyekyatukubya kakati amagye gonna amagye gaba n'ebyago gaba ne army shops tegawa musolo amagye gaba buli kintu kiba customized ekyamagye baba n'obulamu bulala kyova olaba mu nsi eziri serious tosobola kulaba wamagye ng'atambula ku street naye owamagye we Uganda akola emirimu gya enforcement mu kibuga wakati akwata omutembeyi kiki kyamanyi ku bulamu bwa street omunamagye mu nsi eri serious osanga otyo omusajja wa military nga yakola obwa traffic kiki kyamanyi ku mateeka amanyi pressure ne stress abantu gobayitamu okuvuga emoroka amumanyi kubanga ate omusirikale wa traffic ye bye bamusomesa ebyo okiwulidde okusoma psychology w'aba driver amateeka g'oku nguudo na buli kintu kyonna omuntu asobola okuvuga emoroka ng'alina ebizibu mutwalo n'akutomera tewalabye gwe badde batomedde omuntu alina ebizibu bingi nnyo kati ebyo byonna omusirikale wa traffic agenda okudeployingibwa ku kkubo ng'amanyi kyagenzeemu owamagye eyo training agiina owa military gw'oleese ne AK47 ye so kabonero ka gavumenti etaliiwo okukola deployment module eyo so mu mbeera gye tulimu olwaleero kkiriza obagaana bannaUganda tuteekwa okukkiriza nti eno gavumenti nkoowu buli department nkoowu nze mpayo department ekola emirimu gyayo mu butuukirivu bwayo obadde okimanyi nti mu prime minister's office waliwo bakasindika eruzira 7 biliyoni 4 biliyoni 1.5 miliyoni 3 zababuliramu sente zaali meant kugenda Karamoja atega Karamoja era yesinga okubbibwa sibanyirwaki okitegeera so department ki eri mukola omulimu gwayo teriiwo kati department ezitambuza government bwe zibanga zonna zitaniza against bebasavinga tewali government oba oyagala oba toyagala and I'm telling you ne Museveni kennyini ajja tuuka okufuna ekizibu ekimujja mu bulamu bw'ensi eno kubanga si yasoose butu baakimukola n'agenda bennyini abamukoze eki abamukuuma kasa wabeera ku breakdown ya ne Kabila ne Kabila yes kasa wabeerawo social breakdown ya systems of government tewaba kiriwo kkiriza obagaana twolekera kigwo fe abatagirimu n'abagirimu twolekera kigwo kubanga buli akwata ku ssente agamba nyinyuse yeah because oleta mu element ya sentence jukiza ekigambo Kano Besigye wano kyatera okwogera nti we bali mu nsiko bali iko kubanga emmere balyanga yemu buli tewali nti nono yasulanga wali bonna mwebakanga wamu buterevu kwegamba there was a bit of equality then emundu era yakubwanga buli omwama nyindi mukulwani ya survival yange na kugusa kino kintu right years down the road tulese mu rankings mulimu abafuna deals eziri lucrative mulimu abalala abakyali destitute and pompous bali bubi nabo ne kiringa ekireetawo enjawukana era ndalabye nga General Otafiira ayogerera eri police ng'agamba nti bannange ne bemwapromotinze tebamala mwetaaga mwongeze promotions nga ye solution enayamba mundaba yoroza promotion ye solution enayamba okuba promoting abannamagye anti kuba n'oyogera ku ekyo nga tunala kituukako ne UPDF bazze bajongeza emisaala really bazze babongeza abasembere ddala ba generals bo babongezwa ba senior officers si ba general bokka naye ba senior officers ne babongera generals akati okubongera ku misaala gino n'okwongera promotions kinaakomyawo embeera
munteeko kati bali ba framers b'amagye abagayiye okubeerawo promotion baba baginnyonnyola yengeri eyitibwamu okumotivatinga forces element for motivation okusinga ye fact esinga obukulu kumotivatinga abalwanyi kati that motivation role kasitebanga eri selective ekintu kifa nze no mukwano gwange sijja mwogera linnya musirikale twasomanga naye primary ne secondary yagamba ebya promotion yabivaako kubanga yalaba kubanga lyamaze mu magye n'abazzi bamuyitako n'engeri gye bamuyiseeko yagamba nze ebya promotion n'amagye nabivaako naye mundu yaba akyagiina n'ekyambala akiina sijja kuwa details zaabyo okiwulidde naye abalaba bulabi kakati bw'oba oyina ng'amagye bwe gaba gali ku eyo level si yoyo yeka amagye bwe gaba gali ku eyo level kiba kitegeeza nti oyo ekisooka tasobola kukola effectively tali motivated. Promotion ebeera esinziira ku performance y'abalwanyi mubeera mu tiimu ne mulaba nga waliwo abasukulumyeko in terms of command, in terms of leadership, in terms of skills okiwulidde nga mu butuufu mwena mulabanga yali bakulembedde yali badde rewarded because promotion it's a reward nti okoze bulungi uva kulina eddaala odde ku ddala kati gwe kennyini obeera motivated ne bw'obadde nabo babeera motivated nti nabo bw'alikola obulungi essuubi weeriri tinaye ajja kukuzibwa kyekitegeeza naye promotion eya bribery promotion ng'esinzira ku mwana waani manya afande gundi okiwulidde eyo promotion tesiyinza butasuula ggwanga tebakulimba era nze ndi musanyufu kinkoze na bubi nnyo nti tugenze mu diipu yaabyo ne tubikolako analysis omusajja asobola okutereeza okiwulidde naye lwakuba takyasobola zino nsonga za bulamu nedda ssebo nze ndi mu byakukwata ggwanga nze tombuulira bya bulamu kati eggwanga olikwatira kijeno nje nkwata kutereeza nze nkwata kutereeza nze nkwata kutereeza naye we yatugamba se andi kakati era yakolako bye yakola nga yakajja naye kasa yafuna the other sense of entitlement ku ggwanga ekintu nekifa because omukulembeze kasita afuna entitlement nti yena nyini ggwanga nayagala asanyeewo history awandiike owuwe okiwulidde buli gwakola naye afuna entitlement buli gwakola naye kyova olaba buli desk eyitibwamu akasente bagagga bavundu buli afuna omukisa okwakisesinga public resources azikozesa bibye kufunamu kike because buli muntu is entitled kukiba kiriwo Mwai Museveni ali entitled ku Uganda bakola nabo bali entitled ku mirimu emitonotono gye bakola kiba kitegeeza ki nti tiwajja kubeerawo obuweereza butuuka ku muntu wa wansi kubanga buli omwalooza kiki buli muntu aba nnyuse okitegeera kati kankuwa ekyokulabirako Mobutu Sese Seko kukuwaza bbanga bwe yalinga ayagala $1 million mu treasury ng'agamba principal private secretary we nti gamba secretary for treasury agambe governor batuwe akakadde principal private secretary n'agamba secretary to the treasury nti president ayagalayo $1 million 2 secretary to the treasury n'agamba governor nti president ayagalayo $1 million 4 governor najjayo 6 okitegedde najjako ezize secretary to the treasury najjako ezize
PBS omukulu naye najjako ezize omukulu naye ne bamuleetera akakaddeke naye nga muggwanika wavuddeyo miliyoni 6. That is a sign of a failed state. Kyekiri ne wano kyekiri ne wano kati tulabye mbuno badeployinzeeyo Kayanja Mahanga. Kayanja ne Janet Museveni bamusindise a minister. Olowooza tunafunayo solution kasita Mahanga agenze because Mahanga enaku zino gwe basindika for special Muhanga bule kazi because naye abadde Somalia ali era naye basindika bule kazi Muhanga talina kyatugamba. Muhanga ye yasimbula wano nga komanda wa operation issue. Yes, yasookera ddala kwenga ndi mukulaba kumpi buli wamu basindikayo Muhanga. What is it with Muhanga? Ekifaananyi kye twasooka okufuna Muhanga ng'atadde wano lusinzi ya Uganda Walagi kijjukira bulungi nnyo atudde mu katebe k'abafanda asazeeko ziredio kolo weeziri okiwulidde ng'afanda ali mu ddwaniro asazeeko Uganda Walagi lusinzi eri awo ekoze eki etumbudde. Ekifaananyi ekyokubiri kye twaddamu okufuna nga Andrew Mwenda ali mu ddwaniro. Andrew Mwenda abatamanyiye muto wa Muhanga. Yes. Nga baliyo bali mu kwemiisa oba nkozesa ekigambo kwepiica nga bali mu kubanga yenjogereriwe ennaku zino ati wali alina interpretation yakyo. Yes, so saagala olowooze nti kikozesezebwa bubi. So nga bali mu kwepiikiza mu lutalo. Byebifaananyi bye twatandika okufuna ebiva mu lutalo nga bya kisaazi. Era mu wiiki 2 ne batugamba tukubye ADF tugikoze eki tugipepentudde batwechane area footage awo nga waliwo yes camps ze babombi nga bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo era Muhanga ne bamugjayo nga talinayo rooro ne bajja ne bamuwa n'okubeera commander wa land forces na taking over ewa Muhoozi Kanairugaba ne bamupromotinga n'omupromotinga from a brigadier general to a major general. Okay? So kakati olutalo luyamalawo kati ate luddawa olutalo luyamalawo era yenga commander wa land forces atubuulire mirimo gye gya buli lunaku gye giriwa kubeera Kampala kunywa Walagi kubanga Walagi bamutulaga Uganda Walagi empanvu bweti okiwulidde kunywa Walagi gwe mulimo gwe kiki era kiki ekyo ekitwala emiliyoni zaffe 2 eza buli lunaku. So tebalina kye batugamba abaami abo ba Muhanga ba Muhoozi Kanairugaba bani berweru ba Peter ono nankani Mbadi Wilson Mbadi bani bonna abo tebalina kye batugamba. They are useless as we talk now. They are totally useless. Tebalina kye bagasiza ggwanga. Mbadi mulaba asuleyo kusaidize gayaza. Atawanye kuba eryo ng'ayitawo babeeranga abaleeta omutujju bakuta obumundu bwe bati babambadde obukokolokokolo obuliko ne kamera sebu obukokolokokolo bakuuma Mbadi. But what is Mbadi? He's a commander. He's a commander. Are we safe as Ugandans? We have lost 45 people, useful people, including students. Aba student 37 bafudde omulundi gutya gumu ng'ongamba nti Mbadi era nze sikyasobola bafiira abo mu kkubo nga bayitawo never muligankubako bukubi era Mbadi bw'osanga nga ndi mujjaamu sivaayo noonya wooyita ekisooka toyina monopoly toyina immunity y'ekyo ya right of way togiina okiwulidde temuddamu kutawaanya bantu mubagamba tubaviire ku kkubo because you are useless. Abakungu b'ebyokwerinda byonna you are bulekers because temusobodde kumandinga ggwanga lino to the maximum. Kati bakole kijje ffe tuli wano e Kampala naye tumanyi bantu be basse wali Karamoja bagobayo kamera zonna. Buli operation bagikolera mu kizikiza. Bayogerayo cases of genocide. Yes. Buli operation bagikolera mu kizikiza. Abantu bafudde Karamoja. Bwe tunaagenda okumalira ensonga ye Karamoja kamera zituuka okuddayo nga waliyo abatuuze bapya. Nga ba indigenous Karamojongs bonna babakola ki?
babaziika mu mass graves because teri kamera ate waliyo yiriba owa buli lunaku Karamoja saa 12 tosobola kutambula nga n'enjuba tenakola ki tenawulirayo saa 10 wezikusanga sala amagezi agasulaawo otherwise togenda keesa. I'm telling you. Is it that bad? Kati bone bajje e Kampala ne balimba abantu ba MP bonna abakiikira Karamoja then Kampala tebasobola kugenda mu constituencies zaabwe be bali badde ba advocates abasooka okuleeta amawulire agagenda mu maaso e Karamoja tebasobola ku accessinga their electorates because nabo begatta ku kiriwo kibba ttaka kibba golodi kibba sente n'ekitta bantu. They cannot play that role of effective representation never nga ba whistleblower kugenda mu maaso ezigenda mu because terina muntu ya blow tebakukkiriza TV bagijjako just the media itwaye obustory butono snippets amagye gye baba bagadde bifuluma and that is ensi yonna kasitebanga ekitundu kyonna kasitebanga tekikkirizibwa mu kugendamu coverage yonna manya nti obuzibu bukoze eki obuzibu katuwa amagezi kubanga wadde twagala gatuwa ogamba oba oyamba state naye ate nawe weeyamba kwali neggwanga erigenda mu kye bayita anake naawe sebo oyinza obutawona oba anake bwe tugenda mu anake actually it is one of the solutions okudda mu anake okutereeza mu eggwanga lino sebe saati gy'oyambadde eyo okugijjayo kangezeze ku yange eno lwali lupande luno lwali lupande omutunzi n'asalaasalamu n'atunga ne muvaamu ki esaati General Bigirwa Moses gy'akoze eki gy'ayambadde. Kiki otegeeza muzee? Okutereeza ekintu kyonna walina kusooka kubeerawo mbeera ya mbirigo. Era Edgar njagala okutegeeza bw'oba oyagala gavumenti eddako kino kankikubuulire bw'oba oyagala gavumenti eddako ogifunemu Mai Museveni alina kuvaako bya misinde uyo tusooke tubeere mu mbeera awo ani president avuddeko bamugjeeko baani abakutte bw'oba oyagala gavumenti eddako ekubeerere ya mugaso General Museveni alina kuvaako bya misinde. Bw'oba oyagala osigale nga bw'oli asaksidinge mu kukwasa mutabanyi wakati kubanga ngoberera litandikanukiza Besigye ngaali wano ng'ayogera yakugamba nti Muhoozi amanyi ki eyo sentiment yokka kwokoma kubanga ye yakugamba n'okugamba nti at least taata we yaliko mu mbeera enzibu ate nga yo fact yaliko mu mbeera enzibu yakubwako enkuba yasulako enjala yaliko mu mbeera nga anytime afa kituufu okiwulidde nti at least ye ayinamu sense of humanity amanyi nti omwavu gyali kuba yali abaddeko n'abaki n'abaavu mu nsiko engato ne zibaggwako ne batambuza ebigere ne baba nga tebalina nakyakwambala for 4 to 5 years. Okay, at least ayina that background newankubadde ng'amaze emyaka 37 ku 38 ng'ali mu good life. Naye yamalako ndooze emyaka egikunukiriza mu nga 3 yes ng'avuga kataka kituufu kati bw'aba ayina byakola afunamu ka sense of judgment n'agamba katutambuze bwe tuti ono byayogera biyinza okuba ebituufu enjala emukola ki emuluma naye Muhoozi amanyi ki takolangako business yonna center afuna ziri direct kuva mu national confines paka mu nsawo ze tamanyi bei y'amafuta tamanyi nyumba emalawo sente meka okugizimba okiwulidde tasevingangako tafunangako buzibu bwonna mu kkubo tasulangako njala kati omuntu bw'atyo tayinza kumanejinga ggwanga lino ery'e Uganda tekisoboka era Mwai Museveni yali akyali useful and impactful and resourceful emyaka okuva 86 paka 96
yakola ebintu bingi nnyo, yali serious because yali akyajjukira ennaku gye yayitamu. Kayisa ennaku eyo yamusiimuuka mu bwongo n'atandika okuba nga takyali associated n'abaavu n'abaki abantu ng'obulamu bwalimu bwa kigagga, amiitinga ba head of state, ayogera n'aba ministers be, ajja ku addressinga abantu, buli kintu alaba kitambula, awabuwi order, n'adda mu ensi endala ne extendinga ku bulamu obuli realistic, n'afuuka omuntu omulala kati talina mugaso. Atuuka n'okola budget nga yeewadde miliyoni y'esente y'okwambala buli lunaku. That is a useless president. Nga mu budget mulimu emiliyoni buli lunaku gy'ogenda okwambala, n'omubuuza ogenda kwambala ki? Abadde tanabana kuzambala emiliyoni buli lunaku, ekirwadde ne kimugwira ne kitandika omubala embiriizi, kati ebintu abirabira ku TV. Address azikolera ku TV. Nga ng'omuntu wabujonga nawe w'olwalamu. Anti kitegeeza nti kati omubiri ogwo gwe tuwa akakadde buli lunaku gukasobola. Kaki gukasobola tegukasobola. Jeno tuwe solution ogambye anarchy inokola. Nze nganze anarchy nganze ndaba. Nze nganze Because okay, there is a saying that goes that it takes another bad guy with a gun to take out a bad guy with a gun. Yes. But for the history jetulabyeko, it does not necessarily mean that the bad guy, the guy who comes who's good, is always a good guy just because he has a gun. We have realized that even good guys with guns sometimes can become bad guys. Yes. In fact, most of them turn in what they are fighting. Solution kati olw'okubanga ensi etambula, globalization yeeyongera amaanyi. Okay? Ensi yonna okubecominga closer, international laws okutandika okukola, regional integrations n'ebisigadde birimitinga omuntu yonna niwaba akozeseza force, okay, okwata obuyinza. Bimulimitinga okukola ki okumisusinga that power because kati international protocols nyingi nnyo. Ekyokubiri, Uganda tesobola kuddamu kufuna mukulembeze afuga myaka 4 niwaba nga akutte na mundu. Niwe mbanga nze Bigirwa Moses nze ayorganize nentwalaganya abasajja bano nenkikwata. Population ya Uganda tekyasobola kungumiikiriza myaka 4. Tekisoboka olw'ensonga bakulabuukirira ne bagamba omusajja atutwala eri gye twabadde banaye twerwaneko nga bukola ki nga bukyali tebayinza kuwa time kuzimba capacity because Mwai Museveni atutuusiza atya wano. By 2000 yali talina maanyi gatutuusa wano, yali talina magye, amagye tegayina empowerment gigayina olwaleero. Police yali teri partisan nga bweri olwaleero. Actually amaanyi gano Museveni galina olwaleero agafunye 2.5 juzi wano nga police agigyemu Katumba Wamala n'aleetamu Kale Kayihura. Kale Kayihura yazimbira General Museveni system yonna emuwadde amaanyi n'okujooga buli muntu yenna etabanga nawo. Era bino byonna tulina bivunaana Kale Kayihura. Is a bad guy. Yazimba partisan police. Atenga ekitongole kya ggwanga. Atenga kiri core mu administration y'eggwanga. Police it's a core institution. That's true. Ya kumwanjo nnyo kubanga dealing ne population on a daily basis ate direct. Kati najifuula political tool eya sitting government. Najifuula militia. Okay? Against the opposition. Militia. Natuka n'okuteekawo ba crime preventer. N'agamba nti alina 11 million crime preventers. Bali trained, tebali paid salary, naye bamanyi okulwana, okiwulidde. Tebali deployed, bali mu society. Kakati
mu bantu abetaaga okubuusa frogo jump ku Kampala Road babuuke frogo jump okuva eno okutuuka eri kale Kayihura is number 1 kubanga yayonoona system ya police najja kati abasirikale bonna abaliwo mu kiseera kino they are made by kale Kayihura abaliwo mu kiseera kino but they are politically motivated ba DPC bonna abaliwo ba OCCID ba OC station ba RPC okiwulidde bonna they are a product of General Kale Kayihura ne musajja we yamusookayo mwami Andrew Felix Kawesi ye yali mu training school wali Emasindi n'afulumya bleed eyo yonna gyolabe yaba buyinja busatu n'okweyongera waggulu eyo yonna bleed yani ya Kayihura ne musajja we Andrew Felix Kawesi purely they are politician kati gwanga futiririwo egwanga tirina kintu kya gwanga kati kumbera wojja kati point yabadde nti Museveni yafuna time nene okuzimba ekyo kati we cannot have another president netumwa time eyo okuzimba a personalized officers konsonga eno yenyini njaga malirize n'ekibuuzo kino nga wolabe eggwanga litambula ssaawa zino with the insecurity with the terrorist attacks let's say God forbid president n'atasobola kuzuukuka olunaku olw'enkya eggwanga lino libeera litya kati president bw'atazuukuka enkya kyo kasita ogawulira bwoti oba tonagakakasa oba ogakakasiza soka ogule kilo 5 ez'akawunga ne kilo 2 ez'ebijanjalo soka ozikube muzigo gwo oba mu nnyumba yo Katonda bwakuyamba nga mulimu n'amanda werandi soka ofune ebintu 3 ebisookerwako kilo 5 oba 10 ez'akawunga kilo 5 oba 10 ez'ebijanjalo n'ensawo y'amanda edigekyo amagezi nkwade gabuki gabwerere ebyo byo bisooke bibeere waka kwanza kubanga bwe tuwulirira nti General Museveni kaweddemu ekisooka tewaba command ate order from above ojijjawa gwokuleeta abasirikale ku street ebyo byemubeereyo ne mwepikapika ne mugamba mbu sijui Genosale ayina amaanyi sijui Muhoozi yayina amagye ebyo babyogera kubanga fear factor ekyaliwo tebakulimba ne mu magye mwennyini mulimu abalinzi obulinzi nti jjajja kagwamu ddi tebasobola mwenganga ng'akyassa kubanga abamagye batya nnyo omuntu kuba baba bamumanyi kapasite ye ne byasobola okukola ki okukola kyova olaba amagye tegatekinga risiki etali calculated okiwulidde kakati naye ne bagamba nti kaweddemu muganda wange Allahu Akbar misinde gyennyini ng'ani adduka olwo anti kakati mulimu abaabagala ogamba bannaye tugenda kuziika statesman program eri ebyo byonna bisooka ne bivaawo ebya programu y'okuziika ebyo byonna bisooka ne bivaawo nga you are painting an ugly picture. I am telling you ekyo kyekigenda okwapeninga kiyinza okwapeninga nga ndi mufu kiyinza okwapeninga nga nkyali mulamu tusebo tuli biddamu wano ne tubyogera nti Bigirwa oyogera wano nga badduka buli omu kwegamba abagezigezi baba balina okwata gavumenti oba oyagala oba toyagala baki players abagenda okubeera abagenda okuzanya mu eyo embeera ba mirundi ebiri asinga ayina trust mu magye agali disgranted kubanga wagenda kubeerawo fight between the disgranted regular army and the elites, the so-called SFC. Tebakubanga yono wadde esasi n'erimu boolaba abo ne boolaba nga babatitiibya aba SFC bali ku kaweweevu bali bakubyeyo wadde esasi naye bazikozesa ddi bya ssente abo bagagga tewaliwo omuntu nga ayina omukazi mulungi baba bakubakuba embaga abo bonna ayina essente mu nnyumba emmotoka avuga mpya n'omutwala mu byokuba amasasi tekiriyo
tasobola abagaga tebalwana tekisoboka ate omugaga alwana alla ate ofwe kubanga kiri ekyokulwana kitegeeza kufa nakukola ki naye chances ezisinga obungi 75% oba ogenze kufa kati ate omuntu alina ekyana kye kinyankole yakikuba embaga okiwulidde abaana basomera ku Green Hill okiwulidde avuga Land Cruiser mpya erina tanka 2 erina main tanka ne sub tanka zona zijjudde amafuta asula bulungi ng'omutwala mu byemundu abo bagenda batwala emisinde abo ng'ogenda kulaba the fight between regular force and elite force. Where is Uganda in this perspective? Because kati, as they fight Uganda is the grass. Group eyokusatu ani alina population. Kubanga alina population naye tomululinga out mu bintu ebyo. Kubanga population yesingo shapinga. Wali emundu etokota Sudan erimu factor ya population. Population twagisuubiza kino. Era population eri side yani ya Dagalo. Against Fatal. Fatal ayagala kwefuula jeno okiwulidde alemere ekintu. So wejiwunya alina population nayo mubalanga is a factor. Kubanga population egamba ki? Singa tubeerawo ne batugamba nti kawedde mujjajja nti naye ani erangiridde kubanga bino ebyaba vice president biba tebikyakola because system yeriwo ebyo tebiriwo abaye n'okuddako ate kakati omusajja ate yalwaddemu ate yakiwadde vice president yali tali mu ggwanga naye kyemanyawo speaker yadayina okuddako ebyo byonna temuli prime minister naye nalaye prime minister kwasiza obuyinza omugonvugonvu gwe bakiwadde tebakulimba muganda wange wowulira jjajja era ne jjajja akimanyi era ye akola ye afiire mu ntebe ebinaddako kila muntu kwa namuna yake omanyi kyekitegeeza ekyo buli muntu ajja kwebeereramu kila muntu kwa namuna yake kyekigenda okuddako kakati wekitabira obulungi be bantu okutandika okwerangirira ku ntebe nti ani akikabye nti muhoozi yerangiridde mu kiseera kino nti yali mu madaraka kati waliwo bafanda abagamba nti sebo tujoze nnyo ebbanga ddene oyo tajja kola ki oyo tajja kinyweza yerangiridde kale tukiwulidde naye tajja kinyweza eyo nevugirawo naye oli mukulaba nti no abantu era abasigala n'obuyinza muline eggwanga era babeera bannamagye amagye era ffe ng'oppositionnawo egeyawula nenga olaba Mohamed Dagalo ne Fatal baawukana era bonna babalwana buli omu akizza wuwe kituufu nnyo nange wenkikwata amagye ekyali factor nange abange batereere amagye ekyali factor y'amaanyi but is that the country you want mu byobufuzi bya Africa ng'ogyeko South Africa Botswana Kenya kale ono wanaaba takyonoonye Tanzania kirikiriya amagye tegayina mbojja nyi yonna n'ebyobufuzi by'eggwanga basalutingira abakoze eki abazze kakati mu nsi zino ezikya struggling to take off ensinga Uganda amagye it is the primary factor era ensobi gye twasinga okukola as opposition actors bwe buta investinga mu nsonga ya military namwe mwali mwagalayo ka military oba olina okuinvestinga mu nsonga eyo because kirizo bagaana political power transfer ya wano eri militant right from 1966 paka olwaleero eri militant kakati history atulaga butereevu nefu twewuddisa nakwewuguusa but we know the fact jeno katuveeko awo dakika zine 15 ezibulayo okuwera essaawa 4 ez'okumakya nze Edgar Matthew Karuhanga ndi ne Munna Moses Bigirwa tukyali ku nsonga eyo Kasese naye ndowooza tugiveeko era nga tukyali Kasese omusinga wa Rwenzururu wiiki eno ewedde baamuta oba baamuggyako emisango kuba already yali yateereddwa dda naye baamuggyako emisango gino egy'okuba nga egya terrorism gye baali baamuteekako ojjukira mu 2016 obulumbaganyi obwali wakati wa Updf n'abakuumi b'omusinga wa Rwenzururu so 2023 ya appealinze ku kye bayita ndooza bakita
I'm forgetting the terminology there. Amnesty. Amnesty, yes. Yeah, yamazo requesting for amnesty. Neba ne 2017 emisango ne bagibajjako. Amnesty no kitegeeza nti obukkiriza nti wali or taking a part in submerging activities against the state. Kino kitegeeza kyeri ekisooka abantu Kasese oba neri Uganda yonna awamu. Jeno mundaba yo olaba mbu olwe yawangudde wano. In this, because I did Dr. Kiza Besijachengeno Kubuza, and who's winning here? Is the government the one that won? Is it the people of Kasese? Is it the King Wesley Mumbere Yawango de Kukubaja Kemisango Kono? Ekisooka amnesty niwankubadde kiri mu mateeka, but it's a political pardon. Era kitera nnyo kuva mu mbeera mu bantu abazize emisango related ku nsonga z'ebyobufuzi. Kubanga subversive activities, those are political activities. Insurgencies, yes, those are political activities. Tiwaliwo kirala. Kati osooka kwebuuza Omumbere yayagala kufuuka president wa Uganda? Yobagamba. The answer is no. Bali bagala kusesidinga kufuuka ggwanga eryetongodde wa side ze Congo waliyo force endala. Because base ye eri Kasese, okay? Aba ayagala kola ki kutema ko side zeno ne side zeri. Waliwo ko confrontation kwekyo tiwali. Side ze Congo waliyo force eyo emuwagira ono ere mundu bagikuba ku nsonga eyo tekiriwo. So ekyo kyakoleddwa nze ekisooka pardon okujikiriza gwe kenyini ogende mu pardon gwe nga suspect. Wabaawo ebintu bibiri, ekisooka nga bakutulugunyiza nnyo nga kikususeeko kubanga okugisigninga obokkiriza nti wazza emisango gino nagizza naye mu nsonyiwe tutambulirewo nabivaamu ebyo. Ekyo kitera okuva mu tocha ey'amaanyi. Buli omu akimanyi nti Omumbere n'ekitiibwa kyeyali alina ng'omukulembeze w'ennono ebbanga lyamala mu kkomera ne bamuwa bailo ne conditional bailo nga tasobola kumuvinga kufuluma Kampala, talina passport, n'okukuba obukubi essimu bamuteekako aba intelligence abamuwa olukusa ku ekyo. So abadde tortured. Okiwulidde. Olubiri lwe abantu be basangayo bakuumi be na busaale. Okay? Na mafumu. And those are the traditional tools ezikozesebwa mu kukuuma ba cultural leaders. Okiwulidde. Yes. Tebalina AK-47 gye bajjayo. Tebalina bomu oba helicopter machine gun ze bajjayo. Naye operation yeyo neyagikola olabira ddala nga oluvannyuma lw'okutta abaana abato abaali bakuuma omukulembeze waabwe yafuna promotions. Yes. Mwami Yerweru. Katiza general competitor. Yali brigadier mu kyekyo ekiseera n'afuuka major general kati lieutenant general. Ye deputy CDF mubaka wa parliament. Bukyanga avuye Kasese achievement zafunye rapid achievements mpitirivu nnyo. N'enjogera ya arrogance tabanga nawo gyayogera mu Mwami Yerweru. Naye bw'otunuulira operation gye yakola nga yakyana kito nnyo okiwulidde etali ku level ya kusitula brigade number. So it is really a disappointment ku ggwanga nti awo wetutuuse. Kwegamba amagye tegalina bikwekweto bitegerekeka batuuka n'okola ebikwekweto ebyabo obusaale n'amafumu. Kyewuunyisa nnyo. Olina omuliwadinga ku ekyo. So naye nga tuzeeyo ku amnesty. Omusinga n'abantu be Katikkiro we tebamudischarge. Ye yabigaana. Ye yagamba nti nze sina kye nakola. Kati omusinga nga leader obalamu embeera eyiyo ng'omuntu n'abantu bo obulamu bwe bakola ki bwe bayitamu. Because omusinga wali yeetaagisa
mweki ekitundu yeetagisaamu okuprovidinga leadership n'okuwa abantu hope. Okay? Yes. So awalirizibwa okwapendinga signature ku documents module eyo olwa interest enene ezisinga ku ye ng'omuntu. Naye nga abantu bonna bakimanyi nti there was nothing much ekyali kigenda mu maaso mweyo corridor. Wano mu Uganda tewaliwo kitundu kirwana kwesalako. Tekiriwo. Right from 1962. Right from 1900 ku ndagaano esooka eyawane ey'Oluwenda. Okiwulidde kubanga yeyajevaamu endagaano endala ne tujja paka olwaleero mu amendment esembyeyo ey'ebisiyaga bage mateeka agazigabeerawo wano eri latest lyeryo. So tewaliwo kubanga ekisooka Uganda is a part of Africa. Ekyo kigambo kituwanikisa ebbango ku continent. Bw'otunuulira engeri gye tutambuzaamu ebintu byaffe in terms of socialization, Uganda eri by far. Okiwulidde tulaakinga kintu kimu ekikyatulemye okutereeza leadership. Kyekikyaganyi okutulemye. Because the people are united. Yes. Tekisoboka. Kati kankuwe ekyokulabira wali Karamoja. Kanzire Karamoja kati. Okimanyi nti kabaka wa Buganda yasingawo amaanyi. Karamoja. Era kabaka Mutebi olwaleero oba kale Katikkiro lwali situka n'agenda e Karamoja. Endirimbo eri e Karamoja erigwawo. Ekigambo kyali bagamba kirikola ki bali kitwala. I am telling you because they have an historical background kumuteesa byabakolerawa byabakolera e Karamoja. Tebalwana kudda Kenya. Tebakulimba. So societies zaffe zawa niwankubadde tuli ggwanga ery'amawanga ne tribes enyingi but we are united. Nationalism weeri ani ajonoonye ye tiimu eyajja mu 86 yeyonoonye nationalism. Abantu ne batandika n'okulowooza nti obaffe tuvuge ekyaffe because nga tebafuna kiva ku national ku center. Tebaliako. Ku national cake tebaliiko. Abantu nga Busoga basaasire. Busoga tewali kiriwo. Just 53 kilometers from Jinja to State Square. Kilometers zitandika okubalibwa. Muganda wange ovugawo saawa 4. Jinja eringa ekibuga ekikulu ekya Somalia. Somalia yabadde mu lutalo ebbanga lyonna tewali kiriwo. Kakati abantu babeere united kuki? Nga abantu balaba ebikolebwa eri abali mu government byanjawulo. Nali kunyumirizaako olumbe lwa taata wa Bob Kabonero maama we. My God. Bamuzika last week but one ku Sunday. By the way ne police eri Kenya ey'okuziika ku weekend eri republic emanyiddwa abantu bonna bagigoberera wano ate yabagagga bokka. Okuziika ku weekend wano yabagagga bokka n'abali mu government bakutereka kwegamba police weeri naye nga si ntongole. Kati wabeerawo omukungu wa government yafa olwaleero tebayinza muziika lwakubiri. Tekisoboka. Era bamutereka abantu bakola business zaabwe bepicha ne bepicha ebigenda mu maaso ne bigenda mu maaso paka ku Sunday nga bafunye time. Baziika maama wa Bob Kabonero muganda wange ng'otegeerera ddala nti bano abasajja bali mu government era enfuna yaabwe yanjawulo ku bannaUganda abaki abalala. Okuziika kwe kwaliko helicopter 4. Helicopter 4 entunga muwali eri nga mulimu abatalina budde bwa kumala wansi ne bagira ne bagwa wali. Helicopter 4 nga kuliko ne ya
mukyala Kagame Paulo yasala enkubo n'ava wali najja ne entregi yonna ng'amaanyi mangi nnyo luli olumbe terubanga nawo muganda wange kati zino emmoloka zibayita zimpenkoni nga nkubira zino emmoloka zibayita zimpenkoni nga ziringa 100 Allahu Akbar Range Rover zibase cross country kwegamba ekibuga kyonna e Kampala bananyini sente e Kampala bagenda ne baziika tenti gye baakubawo ze zino tenti ezikola ekololo ku mikolo gya gavumenti buli lunaku esasulwa $2.5 amabugo tegaali gakuwandiika ku bino bye tuwandiika ku bupapula twebaza mwami Gindi atuweereza $10,000 twebaza mwami Gindi ebyo bye basoma ku Nankanyi Bigirwa atuwaddeyo esatu baateekawo bureau number computer ne installation yonna nga bateeka buteesi mu computer kubanga owandiike ku mpapula mmeka baleese amabugo lwe lumba olukyasinze okusonderwa esente empitirivu ennyo $500,000 $10,000 bano ab'emitwalo 5 be basemba eri wansi ate nga mu nnyimba ezamu 5 yakoze aleese 5 ebusoga so ebintu modula eyo bye bireetera abantu okwekyawa ebitundu okwekyawa nga tebiri connected ku center nga service tebizibituukako ne bagamba oba tuvuge ekyaffe okiwulidde Katonda anaatuyamba ne tweterereza embeera so mweyo embeera poor service delivery poor allocation of public resources corruption nepotism embezzlement of government funds tribalism ebintu ebifaanagana bwe bityo ebifumbekedde gavumenti ya General Kaguta Museveni tebisobola kuleka Uganda kyekimu era njagala okukakasa tugenda kufuna change wano eyayiriba kale mzee mwebale nnyo mwebalire ddala nze bigambo byange bikomyawo temuntwala bubi nze nkoze nga radio ekubikira tufiiriddwa yes naye sinza abase don't kill the messenger yes kale mwebalire ddala mwenna abatulabye enkya y'olunaku olwayo temusubwa akawungezi tulinayo the hotline kyebera mu lulimi Lungereza era tugenda kuba nga tunyumya ku nsonga zino zennyina ku ngeri ki gye tusobola okuba nga tukyusaamu eggwanga lino nze Edgar Matthew Karuhanga mbadde ne Geno Bigirwa Moses okuva mu NUP tujja kusinkana olunaku olw'enkya the mighty drive ejja kubeera wano ku ssaawa 2 zennyini ye Geno tujja kumulaba ku Monday ejja mwebalire ddala inshallah see you bye God bless you The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.